TV tubadde tuleeta ensonga bannange tulajanidde gavumenti okubeera ng'eggyayo bakadaama abalwadde yo yasazeewo okuggyayo bantu abagenze holiday abaali bagenze okucakala abaali bagenze okusuubula abalina ssente 280 bagenda kuyingirawo leero ku ssaawa 11 ku kisaawe ky'Entebbe nga bagira mu nnyonyi ya Emirates. Ngenda kubawa omukyalo ono abannyonnyole embeera nga bw'eri ennaku zino babonaabona batya. Njagala buli kadaama asuubira okubeera kadaama ne offisi oba kampani zireeta bakadaama eno mu Buwarabu. Njagala muwulirize nnyo omukyalo ono ky'abagamba, muwulize ebigambo bye ate njagala bwe muwuliza mubeere nga mulina kye muggyamu. Tweyongera okwebaza gavumenti okubeera nga esobodde okuleeta bannayuganda 280 nga temuli mu kadaama. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo obutateekamu kadaama n'omu era tusiimidde ddala. Nze essaawa eno nina muganda wange ennaku zino badde zisimuuliza nga neebuuza muganda wange lwaki taliiko ennaku zino kuba sirina layini baginyima saagitwala ngansonga nkozesa whatsapp yange gyenava naye Uganda. Mpeereza odiyo muganda wange nsi yange Uganda ngamba nti muganda wange naawe simuuliza yamugamba yafunana Saudi mukoneko obulire agenda omukonako ng'agamba eri bize. Namugamba ennaku zino emabegakaawo mukama we yalwala omusajja mukadde naye nga munene nnyo. Yaŋŋamba nti omusajja oli munene azituwa. Naŋŋamba nti manyi munnange tubadde ne lockdown naye n'aba lockdown beero munnange bo abantu badde bazunga era nga ffe kye twalalikira kiri ekintu kimu kyokka nti bana mukama baffe bagenda tuleetera obulwadde ddala bwebubeera nga gyewuli ne bagenda tuleetera endwadde. Kaakati baazunga ne baleeta senyiga n'aluma famire yonna naye omusajja omuzeeyi n'amugonza nnyo. Naye ng'omwana omuwala ono yamusomba yamwetikka musitula muzeenu ne bamuteekako ekyomumasaaginga. Ne mugamba tokola ensobi n'omasaaginga omusajja ono, ne mugamba tokola nsobi abasajja beeno baseeku gw'onoomutandika omumasaaginga ogenda mumasaaginga n'ebitundu byonna ebyekyama. Ne mugamba tokigeza. Kati bwe yabagamba sijja kukikola n'abagamba nti ffe ewaffe kiri haraamu omukazi tamasaaginga musajja, baatandika okunyiiga. Kaakati ng'ennaku zino obutamulaba simaze ndowooza oba omusajja oba bamutwala mu ddwaliro ndowooza kati yagonda. Kumbe ali ku offisi olwaleero lwampeereza odiyo yagamba mama we ne ku offisi omugongo gwalwala omusajja abadde amenya nnyo yankutula omugongo. Kati bwe nagamba mukama wange omukyala nti omugongo gunyuma sikyasobola kuyimirira eno tebatuwa ddagala eno tebabalimba nti batujjanjaba eno tetujjanjabibwa kyonkubuulira amazima tetujjanjabibwa. Nze ne mu Oman gye baali banneetaaga ennyo nakola puresya zankubanga n'engweri ne baleeta amazzi aganyuga ne banjira ne bampujja ne bansitula ne bantuuza mu ntebe wallahi nga tebantutteeko mu ddwaliro naye balaba mmazeko contract olwo baŋŋamba sibala bakitafale mu ddwaliro bakujjanjabe bakukebere bulungi tulabe kyoli nebagamba mulekera nzere ewaffe Uganda. Okitegedde bano abantu tebatujjanjaba tebaamufako kumujjanjaba wabula mukyala aŋŋambye omukyala yamugamba ekintu kimu paakinga ebintu byo enkya drive akuvuga akoze ku offisi sikozesa balwadde. Aŋŋambye maama winindi ku offisi omukyala ku offisi yannyambye yatuyambye nga bwe tuliyo n'atukonekitinga ku wifi n'atujja ku siringi 55 kiwulidde zisente za Uganda z'emitwalo 5 n'atugamba kanji mbataddeko ko mulete siringi 55 mbateekekokko ate ngenda bajjako mu nnaku nga 5. Kitegedde
kyokka tebalina ssente zibakomyawo. Erimu omuwala okuba mubuuza mwe bannayuganda mulubamika nangamba ku ofiisi bannayuganda tuliko 4 naye 2 balwadde, omu yatabuse n'omutwe. Ne mugamba lwaki tebamutwala wakiri ku embasi. Naŋŋamba nti maama Winnie yagenda ku embasi. Aba embasi ne bamugamba ddayo ku ofiisi bakugulire air ticket. Ddayo ku ofiisi bakugulire air ticket. Naye ampeerezza ampadde audio nga omwana omuwala ku background akuba enduulu aleekaana. Kanje nnonye audio ngikuweereze. Ng'omwana aleekaana atabuse omutwe naye muba mulinda ku ofiisi akakkane badde bamufunira ennyumba endala. Can you imagine? Ne mugamba lwaki takuba ku ofiisi. Nenga nti ofiisi gye yavaamu e Uganda ayogera nabo tebaagala na kumanya. Okitegeera kye nkugamba? Kale kwegamba nti aba ofiisi ze tuvaamu oba ze tuyitiramu batwetaaga tuli mu ofiisi zaabwe nga bakusabye emitwalo 25 gubasabye 3 gubasabye 5 okiwulidde ate nga ne passport se bagikukoledde gwe bakoledde passport ne bakuggyako 5 okiwulidde awo baba kumanya balinga oba tugeze endowooza kiringa omusaabaze ali ku luguudo alinda takisi nti obwa takisi akwegulya nnyo ng'okyali bweru era akwegayirira nnyo okulinnya takisi naye bw'otuuka ogifulumamu oba tokyali wa mugaso zezi ofiisi ze tuyitiramu. Bw'oba ng'okyali wano mu ofiisi okya processing ebintu oba wa mugaso gye bali. Naye kasitomala okulinnya ennyonyi taata. Nze ofiisi gye nayitiramu kanjerekereze sisobola sijja kujoogera olw'ensonga nti nze sirina buzibu bwe nasinkanye nga nz'omu. Singa nze nina obuzibu nze mbadde nja kwogera ofiisi gye nayitiramu naye nze sirina ttabu yonna. Naye ofiisi bwe twali tujja waliwo omwana omuwala ku last moment ekiro ekyo batuggyako omusulo ogusembayo okukakasa ddala muli seefu. Banze nagaana nzidde muntu mukulu nabakanze byabasajja ntutte emyaka sirina budde wali basanatandika ebyokwenjira mirimu. Ebyo nabyesonnyira ddala sirina budde ne bagamba mundeke temuntankula kunkwasa musulo zisijja kugenda mu kumpima mundeke ndi seefu ndi kiriya. Bangamba nti kale sala tukubiriza oli muntu mukulu tukutadde. Naye ku last moment omwali omuwala baamusangamu olubuto lwa wiiki naye okubuulira Kadama TV baamutwala ekiro ekyo ne bamukuulamu olubuto. Omwana twalinnya naye ennyonyi ng'omwana yenna muwooteefu ng'omwana yenna mugonvu. Saddayo kumuwuliza bwe twatuuka eno sijja kulimba saddayo kumuwuliza bimufaako. Manyi munnange tujja tuli ba mukwano mu nnyonyi naye bwe mutuuka eno mwawukanira awo ati abamu baba tebalina whatsapp namba era nga bw'obitegeera ate nze neewala nnyo okuba n'abantu abangi nnyo era ne gurupu sizaagala kubanga ebigambo biba bingi sikolagana magurupu. Kati omwana omuwala oyo simanyiye oba yabona oba byali bitya naye kani imagine omwana baamuggyamu olubuto ekiro ekyo ne tulinnya naye ennyonyi. Kati nze namulaba omwana muwooteevu naye mubuuza naye gwe kiki kyava ngamba nti mutuufu mbuulire anti munnange nabadde ndimuwa olubuto naye olubuto baalunzigyemu ekiro kati mpulira sirina maanyi nasirika busirisi nensi ekikkowe ne ngamba Mukama Katonda yamba. So kale taata Kadama TV obuzibu bwonna bwe tusisinkana busibuka ku ofiisi ze tuvaamu ofiisi zaffe Uganda. Okumanya abantu bano babi tuyitiramu okuva e Uganda okumanya babi era be batuleetera n'abantu bano okutujooga ekyenkomeredde. Kubanyala nkutegeeze nti omuwalabu bamubuulira obunaku bwaffe bwe tuli kubanga omuwalabu eno atugulira okuva ku paasipooti sente aziweereza okuva ku za paasipooti buli kantu konna akatukulibwako e Uganda omuwalabu abeera akasasudde. Tugenda ate naffe tusasula e Uganda kitegedde naye ng'ate omuwalabu buli kimu abeera akikiryalinze. Okitegera kyenkugamba kati omuntu oyo bw'abanga yakusasulira buli kintu ne paasipooti na buli kimu lwaki takufuga akajegere lwaki takufuga nga bw'ayagala lwaki takwata paasipooti yo ng'amanyi eyagikugulira. Kyenkugamba okitegeera taata Kadama
baba nyini batute ffe tulina amawanga ge tukola nago eno tulina omufiripini nene wano omufiripini yakugamba nti nze offisi gyempiriramu okuva mu nsi yange sitoola wadde 10 sente zensasula ye transport yanzijawuka nandeta ku offisi naye okuva ku passport biki byonna ffe tetubimanyi offisi zonna zezibikola ffe tetugula passport tetulina kyonna tetuteekamu yadde 10 n'ekyo n'ekimu okiwulidde era omufiripini wano ye muntu yekka aweebwa ku kitiibwa mu nnyumba mwakola okitegedde mpozi n'abasirilanka nafunako n'omusirilanka omu ye n'omusirilanka ye yangamba nokugamba nti ffe batuwa ne ku depositi wakozi basobola okukulekera basobola okuwa obukadde 2 n'obuleka ewaka n'obusasula oluvannyuma ngozze eyo yali musirilanka kiwulidde naye omufiripini wano atandikira ku siringi 1,500 weewaawo bagamba nti kubanga bwebozizza muze uganda naye atandikira ku siringi 1,500 ye mupya atandika ku siringi 1,500 kiwulidde ng'okola mu nnyumba emu okola n'omufiripini akufuna 1,500 gwofuna 900 afuna 2,000 gwofuna 900 okiwulira omufiripini ye muntu alondoolwa balina ne guruupu z'abantu okuva mu gavumenti ezirondoola abantu baabwe ffe kye tutalina era omufiripini tamanyiirwa omufiripini tajoogebwa omufiripini ye muntu gw'otawulira mu bizibu byonna bye tuyitamu kiva ku gavumenti ye ne offisi ze bavaamu okiwulira taata yo omugavumenti ekimanyi nti omuwala bwakututte yakusasulidde buli kintu ate alina okutwala obuvunaanyizibwa obukufaako alina n'okuwa ssente ezikumala okitegeera naye ffe waffe bwe tusasula ebintu ebyo byonna ate ne batusasuza ssente nga ffe ate ebintu ebyo n'omuwalabu yabisasula ate bw'ojja eno ne bwokuba essimu nti ndi bubi ndi mu mbeera mbi tebakufaako kakati omuwalabu agenda atya okuwa ekitiibwa nga toliiko mwasiriza akuyamba omuwalabu anaakuwa ty ekitiibwa omuwalabu anaakumbuulira taata kadaama kale offisi zetuyitamu zezituleetera okutujooga nkubuulira mazima offisi zetuvaamu yeekanaaluzaala ewaffe e uganda tebatufiirako ddala tebatufuddeeko tebafudde ku baana babantu be baleeta nkulaze nti omwana gyonalabye wano omwana gwe baalaze omwana omuwala eyaserera n'agwa kati imagine naye nga mutegedde nti omwana wa munnammwe agudde ekigo olw'okuba mumaze okufuna obukadde bwa ssente 7 oba 8 naye ne mupakira omwana w'abandi mu nnyonyi nga mutegedde obuzibu bwafunye ne mutamugamba Kadaama TV tulina ennaku kaneerekereze kubanga bwenna alegenda ennyo ndi mukazi enkyankalana mangu era nze kuolaba nze mbeera nkuwuliriza ebbanga ddene Kadaama TV naye nga siyogera ennamba ngiraba sigiddangamu siyogerangako naawe kamale boogerako naye tuli bubi kubanga nina obusungu ku mutima nina ennaku ku mutima olw'abaana baffe ababonaabona nina obukyayi ku mutima wendi kuganda siisibwa bubi nakati njogera ndegesa sirina mwana kwogera siagala kumanya nze nkulaga nti Kadaama TV olwayingira mu nnyumba nembagambira mu pasipoti yange njagala baleekaana bayomba omukazi yanjesabira pasipoti erina kubeera wano nakubeera mu fayiro muno namugamba nze pasipoti yange nemugamba yiyo gyetegereza erimu stamp meka from Uganda to Nairobi Kenya from Nairobi Kenya to Oman from Uganda to Saudi si yiyo siguwa gikola oba kampani yakulira ssente nekugamba nti gwe wangulire pasipoti yange mpe pasipoti yange era nze Kadaama TV pasipoti yange ensula nayo ne inkama yange bagimpadde nagenza osindika ssente inkama yange mukama wange omwami nangamba naye inkama yo yiiyo era ebyange binjogerako mbirina
era baali batandise okundekoddako olugezigezi ku passport eyo ne mbagirako yo contract yange gye nasayininga naye bagamba contract gye nasayininga iyo natambula nayo ne mbagamba mugyetegereze erina olulimi lwomutegeera obulungi Oluwarabu iyo mugyetegereze erina obuyinza obunzikiriza okuba ne passport yange kuba n'ebinjogerako omusajja n'agamba omukyala we omukazi we passport ne bampa passport yange era nsula nayo mbeera nayo naye abaana bawala tewali muntu yenna ayise mu kampani nkubuulira amazima kaddaama TV ataasayininga ndagaano emukkiriza kuba na bimwogerako naye woba nkugamba ndowooza mu bawala nga 10 tulimu 2 oba ndimu omu alina passport yange ekyo nkubuulira amazima ndimu naye ng'ate mu contract gye wasayininga ekukkiriza okubeera n'ebikwogerako bira tubyerekereza kuba tugamba tujja kubeerayo ewiiki muli kubajja kuwangamu olunaku naye nga muwala bukyakuwa olunaku mu wiiki era nze bwe nali mbisayininga mu ofiisi ne bagambira nti olunaku luteruliyo teri muwala gwasobola kumpa olunaku mu wiiki nga ne bagamunju ye busigenda kukola ntya ekyo kyonnakkiriza nti mala gakisayininga tikiriyo naye ekya passport nabagamba ekyo musaaga nasayininga nti nina okuba ne passport yange kale Kaddaama TV werekereza mukama wange onoonsonyiwa era ekiŋŋaana okwogera bulijjo ebigambo nyina bingi ebinnuma bingi abaana bankambya nkaba amaziga ntuula wano mu lungu yange nenkaba nga mpuliriza purogulamu zo nenkabira ennaku y'abaana gye balina naye ofiisi zaffe nga gavumenti tennavaayo ofiisi zaffe ziringa ezituleeta ze zandibadde zeegatta ne gavumenti kubanga tubawa ssente zezandibadde zivaayo ne zeegatta wamu ne gavumenti ne bakomyawo abaana naye mubuulire taata kibi nnyo eri abaana b'abantu kibi nnyo tweyanziza nnyo nyabo okubeera ng'otuwadde experience yo na biki ebigenda mu maaso. Waliwo omuwala agudde eddalu oba g'obadde oyogerako agudde eddalu otuweereza voice note tugenda gyongera wano okubeera nga tugiplayinga. Omuwala ono ekintu kimususseeko oluvannyuma lwe yategedde nti gavumenti eyagala omuntu yeegulira tiketi ekostinga $3,300 roughly million nga 12. Omuwala bwe yakitegedde yagudde bugwiddalu. Kankwe voice note eno ey'omuwala ono n'engeri gye yategeddemu nti mu bantu abajja 280 taliimu ng'ate ali mu mbeera mbi. Wuliriza voice note eno. Mama wino nkitegeera egenda okuva eno ya 19 omuwulira munnaffe bw'ali mu kugira bwe baagala okuzza mu kiyumba emirambo ogiwulira kuba ekyo tuliko mama wino bwe ntuuka e Uganda Mukama n'annyamba gyensooka okweggyako ye paasipooti ngisuule mu ttooyi manye nti empomodde okudda ebweru kubanga mpulira nga mukooye. Netweyongera okweyanza aba netweyongera tweyongera okwebaza gavumenti okubeera nga mwaleese abantu 280 okuva e Dubai bagenda kuyingira ssaawa 11 nga temuli Kadaama n'omu abonaabona omulwadde yamenyeka emigongo omugwa eddalu. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwakoze ekintu kinene nnyo